okuleka nga oli mulalu you cannot ask security. Security yonna ekigifula security is that detail that you don't know. Ontegedde. Ekifuula security is that detail that you don't know. When you know the security detail, you are going to osobola okufuna gap wogiyita because oba ogimanyi yonna nti kakati stanza yaabwe eri bweti omwayimirira wali wano tewaba ochegezo ojayitawa bano agenda okutuuka nga omukoze eki. So security tesobola ba security ya fangon, tesobola ba security detail yaki ya fangon. Mwe mutunule butunuzi mulabe omusajja ogundi fangon president ali very safe. So people should not question those things and they should never question. Omanyi tulina ekizibu ky'abaana Uganda nti balemererwa okukola ebyo ate nga babadde bazze kulaba mayinja. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Polisi ya Uganda yavuddeyo nezikubamu nezaaka era n'okwesamula neyesamula. Waliwo akalango akakubiddwa kampuni emu ekola juice n'amata. Mu kalango ako mulimu omusirikale owa traffic ayimiriza omuzadde n'abaana be. Wabula omusirikale bamuwa enguzi ya kajuisi kokka bwe kati n'abagamba you can go. Polisi olwalabye kalango kano nekuba edulu negaffe tetukola bwe tutyo tebasobola tuwa kajuisi ne tugagenda ffe tetulya nguzi ffe tuli ba mutwalo. Polisi negamba kale musangule yakalanga tetukalaba situagala byakisibi situsanga yaka bamugambye ne mugeza temusangulayo kalango tugenda bakuba mu mbuga z'amateeka. Omulala abapolisi okubakuba mu mbuga z'amateeka. Polisi bwe baga yekuba ate mbuga z'amateeka nga ze zikuba mu mbuga za naye Uganda tewali kiteesoboka. Bagambye mwataddemu omusirikale ayambalidde eddala ebiringa ebyafaani abawadde olukusa kale mubyamwambula ate mumujje mutabeeramu. Konze kati Uganda weetuuse ebintu bitabuse naye nga sinakuwa Mwami Obote njagala kutegeeza essomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Bwamakuli e Katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka iwe tugamba nti emitwalo 65 gyokka jogera maaso okubanga osasulanga school fees ate nga lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 omwana teyeetaaga kaala na mifaliso ebyo abisanga ku ssomero. Ekyokulya akawunga Monday to Sunday ekyo tukyewala nnyo yensonga lwaki waliwo farm ku ssomero omwana aba ayagala tuta ngatampeko awutako mu mbeera emu bayindala buuza ku bantu tugambe ebigambo. Abatulaba mwenna tubaanirizaako mwebale kubeerayo mwebale kutulaba ate naffe gye tuli eno mpolampola tubaweereza. Abayisiraamu mwenna assalamu alaikum ate tubaagaliza n'ekisiibo kino ekirungi. Mukama abawe bye musinga okwagala era mwebale kusiiba. Abatasiiba waliwo abasiraamu bakyali bange balwala alusa buli season eno nammwe mbasabira Mukama abawonye alusa. Oli mukambwe abawonye alusa kubanga ziri ennaku endala babeera okke bwe batuuka mu kino ekisiibo nga balwala alusa. So tubasaba musiibe kubanga ne Rukiya tali bulungi naye asiiba kale nno tubaagaliza ekisiibo ekirungi. Mukama kibasobozesa okimalako mukole n'emirimu gyammwe nebye mwagala Katonda abibawe. Amina. Yes. Kale, away from that, over the weekend, twalina show y'omukulu Ronald Mayinja, old is gold. Ronald at 47, emyaka 47 bweddu, agenda kati agoba 5th floor, mu mbeere mu bayindala. Nga tetunagenda ku show ngayo Alien Skin as an artist yali show ku side emu bendala bwe yalinya ku stage ya performing ku CD oluvanyuma nawaga mu kimpe nkikube nkyabye nkyase anti mwali mwogera nnyo natukubadde bolaawo mwali mwogera nnyo mutasobola live kakati ne live yagibalaga kakati buli kimwe akikoze ayimbira live ate tugenda kukola yo no shonga ya live yokka
nga Fangon Forest tutegeka show nga ya live yokka temujja kubaamu wa CD era okusanga ng'olina CD kweri show ya Fangon Forest. In fact tegera kubeera tujja kuba tugiyita Fangon Forest live, ejja kuba live nga temulimu yadde wa CD no wetukulabira ng'ozze ne CD wetukulabira gwe omanya bw'otuuka ewaka. So the idea is mwali mugamba nti alien kyasinga okunnyumirako waaba akuba live omayize weva ku stage okwo ntunuulira byonna ebibeera ku stage kati alina kyaliiwe gayi yayimba balowooza tuli bakabira abakyala dabo. I'm forgetting the name of that guy. Bukima buli kimu kya dabo waliwayo guy kati gayi oli mulaba nga kote microphone nga backing omusajja nga kakati kyobamanya tugenda kukuba show endala nga ya live temujja kubaamu yadde ka CD ekyo genda kukirabirako n'amaaso go, but otherwise it was a good show. Alien bwe yali ku stage waliwo gayi abantu gwe bataddeko ennyo amaaso vakono gayi abadde amukuuma ennyo gwe bagamba nti w'amagye. Then there is a new guy gayi oyo muwanvu nnyo bw'ati abeera ayambadde suuti yadde ayambadde suuti nga alina ne the name starts with M. There is that thing ekozesebwa abasound kano ndyerabira erinnya eryo eryako akantu. So gayi yabadde nga ali atight marking omusajja ku stage kwennyini nga ali nayimba eno gayi n'amutambulira nayimba dde eno gayi n'amutambulirako. So it raised a lot of dust ku TikTok okwo nga babuuza kati ate no security ki omusajja gyagenze maaso n'okubanga security. You cannot ask security okuleka ng'olina just omutwe gwe waliwo ebitagatta bulungi. You cannot wake up in the morning n'obuuza ate kati security ki gw'obadde oyagala security ki ebemukuuma, because tulina okukkiriza nti we have history mu Uganda waba artists abatemuddwa by jokers. Gundi AK47 yafiira wano dejavu ontegedde mu kinaabiro oli yajja n'amukubira mu kinaabiro n'amukola ki n'amuzikiza otegedde. So you cannot question such a character otegedde. Gundi yafiira bamwamusindikira eno simayo bamwamusindika ne mukuba ebikondo bamwamukola mutya, because we have many stories about radio now ontegedde ate eziri first hand otegedde biri physical byonna bye twogerako otegedde and people die and these are important people in society. So you cannot okuleka nga oli mulalu, you cannot ask security. Security yonna ekigifuula security is that detail that you don't know ontegedde. Ekifuula security is that detail that you don't know. When you know the security detail, you are going to osobola okufuna gap wogiyita because oba ogimanyi yonna nti kakati stanza yaabwe eri bweti omwayimirira wali omulayimirira wali wano tewaba okyegedde ojja yitawa bano banagenda okutuuka nga omukoze eki. So security tesobola bawa security ya Fangon, tesobola bawa security detail yaki ya Fangon. Mwe mutunule butunuzi mulabe omusajja ogundi Fangon president aliki ali very safe. So people should not question those things and they should never question. Omanyi tulina ekizibu ky'abaana Uganda nti balemererwa okukola ebyo ate nga babadde bazze kulaba mayinja. Mayinja ayimba ennyimba nnyingi eziyigiriza yagamba nti bava ku bibakwatako ne badda ku bitabakwatako. Kakati gwe security ya gundi ya Fangon soldier ya Fangon president ekwatako gireke girabe bulabi and you will never know security ekigifula security eri gulugulu is not knowing that detail. Once you know that detail it ceases to be security, kiba kifuuse kifaananyi ontegedde naye kasisa security obanga tomanyi. When you raise those questions omulaba alimu ne kayogera nako weebuuza ayogera naani, ekyo kyokka kyekikola security okyegedde. Kyovola bala batalina security kyebakola
bw'osanga ekizimbe nga kiriko ekigambo nga kiriko ekigambo wano waliwo surveillance camera. Why are you telling me? Gwe ndaba ndi you take action. This place is monitored by tochingamba. It is a clear sign that camera tezikola. Hey, camera, why are you telling me? Leave the criminal to fall into the trap. But because they know that there are some details that you don't have. Ati bakugamba limegamba you deprive me of my era nalabyeko ne gundi Jenkins ngayogera ku gundi ngayogera ku security ya gundi ngagamba nti bazze n'abantu 40 mbu fangon yazze n'abantu 40 ana ne baba babadde 50. Essaawa eno it is about security, it's about safety. Bwe bazza 40 waliwo shote yawedde. Bwebaza 40 waliwo bakubye. It is security. Security yonna bwe banga weeri ebeerewo. Because president atambula n'abantu bameka. Ojja kumbuza nti olisi president. Naye president wa fangoni. Ontegedde. Kakati the idea is very simple. Oba atambudde n'abantu 10, alien skin ne batambula n'abantu 10. As long as tekuliko akabanja alako abo batambula naye, tekuliko complaining, it is as fine as you see it. Kubanga very soon tugenda kugula gundi. Tugenda kuba ne jet eya fangon. Era mujajira mu bbanga ngeyitawo ngeriko fangon jet. Nga abantu bonna batuula omwo, bonna nga tutuula omwo ne tuwummula. Nga tutambula wetwatambudde tugenda ne CEO very soon kijja ogenda kukirabako. Alien skin yagenda kubeera omuyimbi asoose okugula ennyonyi eri personalize nga nnyonyiye nga tagipangisiza ng'agiguze. Wona ayogera alien tojja kumaliriza. No. Let's go into the principle. I was trying to say, okay, yeah, let's go into the principle. Auntie go over on this. Ronald Mayinja show. Yes. Ronald Mayinja at 47. A guy that has received a lot of criticism because of changing. Changing what? No, be very clear, Omanyi. I'm clear. Very clear. What do you get? Changing or jogging? What change are you talking about? Yogere bigambo nga bidi articulated bulungi. Omusajja abadde atekebwako olukongolo. Bani abalumuteekako. Lekati jogere. Anti gamba. Lina kusina malayu. Tuizo obutabyogera ku bino. Owunza abantu. Yogera. Omusajja abadde atekebwako abantu ab'enjawulo olukongolo. Wano nawali. Bani. Wuliriza. Onandeka ne malayo. Anti boogere. Omusajja abantu ab'enjawulo be bani. Omusajja afunye obuzibu mu myaka egize gitambula. Nti leero aliko wano. Obwaki. Abafi. Kati byogere ndo. Kati gwe osiriwaza atulaba. Oyagala okulowoozesa abantu. Nakakola introduction egweyo. Omusajja abadde afunye obuzibu over the years zino ezize zitambula. Leero aliko wano. Then leero n'abeerako wano. Kati wano wavudde ne banyiiga. Ate wajjano nayo n'abakakamba veeko nabo ne banyiiga. N'ebintu ebiringa ebyo. Yatuuse akaseera n'akola show. Ronald Mayinja at 47. Abangi gye balowooza nti egenda kubanga erimuko n'embeera y'ebyobufuzi and all that, but bakirwanye nnyo bambi at the end of the day. But gye byakidde, a lot thought it wouldn't work out, but he stood and he really did it. Mu ngeri ekyasinze okubeera empoomu nti zituuka ssaawa emu nga abali ebweru babaga abannaye eno temuyingirayo mugenda leeta mugenda leeta omujjuzo mungi. Your review ku show yonna nga bwe yatambudde n'embeera ebadde egisurroundinze before. Mukama mulungi tumwebaza bulijjo kubanga akola ebintu Bayibuli erina weyogerera kuswaza nti fe abamwesiga tasobola kutuleka kuswazibwa. Muntegedde? Yes, sir. Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi mu Uganda abamakinga sense y'okubeera abayimbi mu Uganda. Era ali ku mwanjo nnyo bw'abanga si y'omu ku basookerwako abatono.
kwegamba. In other words, Mayinja is a big artist mu Uganda, muyimbi mulungi, ayimbye bulungi, ate ayimbye sense. Yep. Era kino kiddayo ku bantu abayimba ennaku zino nti bwe weetunuulira bw'oti gwe muyimbi gundi ne gundi ne gundi, bwe weetunuulira bw'oti osobola okukomawo after 10 years n'okola Mayinja kye yakoze. Eyo, that is a question to our artists today. Yep. Nti weebuuze by'oyimba oba by'okola bisobola okukomyawo abantu ku Serena awatali wa mitwalo 2, awatali wa mutwalo ne bajjula ne babagoba ne tickets zaabwe, kikyasoboka? Ontegeera bulungi nnyo. Yep. Oba onoosobola okukikola after 10 years or after doing some mistakes, and you admit that I've done some mistakes and now I am rebranding and coming back as Ronald Mayinja did. That's the question to you. So as you are hitting the studio, as you're doing whatever you're doing, think about it. It is a food of thought. Think about it, see what to do about it. Because it's never late. Exactly. It's never late. You can do something about it. Ekyo kyaba artists. Then nekikomawo mu public. Ekintu ekyabadde ku show ya Ronald Mayinja kyalaze the true picture of Uganda gye ntera okugamba. Nti Ugandans balaba ate bagezi okusinga ffe ababeera ku muzindaalo wano. Abantu bangi balowooza nti bw'obeera mu maaso g'omuzindaalo nti oba otegeera nnyo otegeera nnyo oli mugezi toyogerekeka. Ontegedde bw'abeera omuyimbi that is unspeakable. Bayitirivu babeera wano n'ajja ate mmwe mubakyaza n'okyaza omuntu nga omutwe gwe gwetaaga kusalako ne bagutwala mu ssajjale gwokka nga naye ali wali ne baguzzabuza ne bagumuteekako. Ontegedde ng'omutwe gwe tegusobola kuwanirira bannange mukama nsaasire. But what I'm trying to say is and this is actually a disclaimer to many of you, we stand to be corrected. Exactly. Era temutandika okulowooza nti nno ffe wano what we are saying is the gospel truth. It's final. It's final. It's not final, but we believe in contribution. Azinga yaffe tukkiriza nnyo mu contribution. Twabaleta zoli banzo mukenkufu. I know tugende maaso. So kakati contribution. So that is our what? Our contribution. Now you can have your contribution. Exactly. So kikyengezaako kugamba nabadde nkugamba nti Abannayuganda balaba ate bategeera. Ontegedde bulungi nnyo. Balaba ate bakola ki? Bategeera. Kati mu kulaba ate ne bategeera osobola babuzaabuza naye tosobola babuzaabuza forever. Oshegedde osobola basiriwaza, osobola bakwata vagalanda eyo etteeka gundi yalyogera vagalanda okwegamba nobakwatira mu mbeera yaki offside, nobakwatira mu mbeera ya offside, naye tosobola kubakwata myaka 2 nga tebannakubuuka nti ono maviiri atufera. Okitegedde? So ate era bw'oba okola ekituufu era bakulaba ne bagamba nti ayagaliwo alabika yaye ali ku mulamwa. After some time it might not come like boom. It takes its time. It's a gradual process. It's a gradual process. So Abannayuganda ye type gye bali. Kakati olwaleero Abannayuganda bakulaze nti mwali muwayiriza Ronald Mayinja. Ekyo ekintu nakyogera emyaka abasobola okukebera nakyogera nga Ronald Mayinja ebiseera bwe yagendera ebweru abantu baali batandise okugamba agenze kuba kyeyo alemeddwa Uganda, people power musinze and all those things. Bayogere bigambo bingi nga biri mu line ya politics. Era by the politics yaleetera Ronald Mayinja ekizibu naye nga kijja kutuukawo. But bayogere bigambo bingi ku Ronald Mayinja ne bagamba nti Ronald Mayinja mwamu frustrating. Gwandaba olina okutegeera nti abantu bangi babeera frustrated naye nga bafrustratingibwa bannaabwe bennyini. Family esobola okufrustratinga family yo
mwe bakuzaala mwosibuka. They can frustrate you and you literally look stupid. And everybody can confirm nti oyo yasiriwala. Abantu abagudde eddalu abamu bagudde eddalu not because bali menti okugwa eddalu, but because some of them babeera frustrated ne batafuna support ya mangu ne bamaliriza nga bali ku street. Nga tewali ya muloga bino bimugamba nti ba muloga nga tewali ya muloga nga it is a scientific process eyamuleetera okubeera insane nga bwakola ki nga bwali. Mayinja mwali mumutwalako yo direction kubanga mwali mumaze okulaba nti w'amaanyi ate mmwe muti ab'amaanyi. Abantu bati abantu ab'amaanyi kubanga tulina emitima abantu b'emitima emibi abalowooza nti bo bema making sense mu bulamu bw'abalala. Kakati bw'alaba nga oli alinga amusukkulumako ng'atandika omukuba technically Ochegedde. Technically ng'atandika omukola ki omukuba omukkakkanya. Ebyo ne mu family zaffe ne mu mikwano gyaffe ne ku byalo byaffe life gyebiri life, that is life. So kati bamayinja abakoze amannya abali ku national level ne ku international level era babakubira ku national level. Omanyi bw'okulaakulamu bw'ova ku village level ku kyalo basobola okukuba bw'ogula emmotoka nti yagula amayembe. Kyova olaba agula emmotoka ez'okumukumu ontegedde olwokyali ku village level. Bw'ozimba ennyumba nti olaba kali akayumba ke yateeka eri ebbali bwe bati awo walogera awo kati olwokyali ku village level. Bw'olinnya eddaala n'otuuka ku district level era batandika kukubira ku district level. Bw'otuuka ku national level era bakubira ku national. Kati Mayinja olw'okuba nti yali already ali ku national level baali balinamu okubira ku national. Atuliddemu olukwe naye gwe Mayinja gw'otaatuma kuyimba gw'ota signinga sirabanga ku muntu yenna agamba nti Mayinja atuliddemu olukwe. Sirabangayo omuntu yenna ajja ne contract nti raba contract gye twakola ne Mayinja naye raba byakola teriiwo. No one has a contract with Mayinja. Mayinja is just an individual abadde akola ebibye all through. Kakati abantu ne batandika okukola omanyi mu economics tulina assumptions. Tukkiririza nnyo mu assumptions. Kyovola bwe tuba tucalculatinga GDP. Ne mu GDP okay national gross. No. Kati va ku gross domestic product, but I'm talking about the national budget where we go and look at what we call the per capita income. Per capita income it refers to you income per person individual. Kakati assumption ejirawa they just assume nti GDP bweberaga everyone $100 nti GDP bweberaga nti it's very bogus. Yes, very bogus. I know. Nti bagamba nti GDP which is a gross domestic product bwebanga eraga nti Uganda eyingiza dollars emitwalo 5 nga bagamba nti ejo emitwalo 5 nga bakwata population tuli bameka mu Uganda obukaddaana nti tuli obukaddaana they just divide by that. Kati nga bagamba nti abasi 0.00 afunye GDP kati bwe bafuna answer eyo nga bajja bagamba nti abasi you are part of what? Part of the country. So population divided by gundi income per capita answer gye bafuna nga bagamba zezo sente buli muna Uganda zalina nga ne Rukiya bamutaddemu naye ne beerabira nti mulimu basudiiru sudiiru ng'alina sente z'abantu emitwalo ebiri. They just assume. So it is assumption. So there was some bit of assumption. Nti baashuminganga nti Mayinja is there for them. Everyone is there for themselves. Ontegid. Kubanga Mayinja tasobola tugasa nga yetanneegasa. Is him. So he needs to be respected and we must respect his feelings. Asobola okera ku machanga wa blue enchana akera ku machanga wa yellow and it is okay. But Ugandans think oba bino bi group bye mujja mugunjagunjawo ebiri political birowooza
nti ffe tuli awo kulowooza ku byo era bwe tuba tetusidinga nabyo apparently we are bad people but it is really a question of time. Abannayuganda bagenze babuuka ffe twabuuka dda era twabagamba ne mulowooza tusaaga but abannayuganda bagenze babuuka nti politics talina gyatutwala. I'm not even talking about bibiina. I'm talking about politics. Gubayita leadership politics. Talina gyayinza kutwala ggwanga. Bino ebyagundi bino bye mulimu kulonda simanyi tulonde gundi. These are so many heads mulonda. 500 and something people in parliament. They are useless. They cannot do anything. They cannot because they only have a tenure of 5 years. 5 years bayinza kukola ki? Tewali. Ochegedde tulina ba district simanyi gundi tulina ba district nankani tulina can you imagine how much money we invest in politics? Ochimanyi tulina ba chairman what mention is a district yani nakati ngeje tuli mu gundi tuli mu Muramazani district card district card naye ekyo community but what I'm trying to say is tulina abakulembeze baki bangi tugera kutuka ku level mu Uganda tugera kutuka ku level nga abantu abatukulembera bangi okusinga ffe bakulembera kubaka ngubulye tulina ba councillor tulina ba woman MP tulina ba mine MP tujja funa ne child MP nga wajja kuba we kiteso lumu omusajja mwana jaki wabeyo akikirira abaana oli ajja gavumenti ndo kati tulina ne child MP tugenda kutandika okufuna ba youth MPs ekyo kirinde but what was youth representative mu parliament anti va ku ekyo naye ojja kulaba nga buli district erina buli constituency ontegedde bulungi nnyo so what I'm trying to say nti politics oba obukulembeze ne system gye tukozesa tesobola kukola kubanga kirizo bagaana tetwenkana kirizo bagaana tetusobola kwenkana so kati tosobola gamba bino ebya democracy mbu democracy tulonda akalulu gwa akalulu ko tekasobola kwenkana kange tekasobola people just hate the truth kakati mwali munenya mayinja mwali munenyeza bwerere ontegedde bulungi nnyo nti akalulu kange tekasobola kwenkana na kalukiya ontegedde akaluluko tekasobola kwenkana na bosi wa wano akaluluko tekasobola kwenkana na kasudiru akaluluko tekasobola kwenkana na kamu 7 ochegedde naye mu mateeka bagamba nti obululu bwabadde 10 nga Museveni alonze nange nenonda bogus ontegedde bulungi nnyo so kiki tugeza kugamba nti democracy yajja kusiriwaza abantu. There is no democracy. Democracy is bogus. Tulina just kutereza butereza leadership nebeera nomo waliwo abalina okulonda ani ne wabawo abalina okulonda ani. That's when we can have peace. Naye bino abantu bajja kwewalana bette n'okwetta kati senga bala mayinja mwamutta if he was not a strong man na neyerwanako nadde engulu senga mwamutta senga olwaleero mwogera ki mwandirabye ku old is gold. So one, I want to congratulate Ronald Mayinja for having stood as a man and he stood his point, and I pray that he continues like that. Ekyokusatu mwe mwesonyiwe bannammwe mwabakola political party gwekola political party yo bokola political party nekuzitoowerera teweesiba ku bantu bakola dda mannya lwaki tebajja ne beesiba ku nze nze nange naliwo ne baagala balina mannya bebeesibako Ronald Mayinja atulyamu olukwe yabalyamu olukwe mwalina contract naye mwalina contract naye batoli mu kuyomba nnyo tuli ku show ya musajja naye oyomba anti kyenkugamba ekyo kyekinyombya anti you people you must learn to respect others bwe muba mugira bwe muba mugezaako okukola bwe mukola political parties muzikole nga mulina backup plan temuzibalira ku bantu kutandika kubayingiza mu bintu byammwe bebavaayo ne mubavuma ne mubabiditolinga ne mubakakkanya nnyo. So is as if you want to show ya Ronald Mayinja yabadde against yabadde in fact show ya Ronald Mayinja yabadde statement era kyovola banegundi ne Papa Semakula yazze n'agamba Ronald Mayinja abantu bakodde second
chance second chance bebaza era ne bafukamira ne abebaza mwebale nnyo mwenna abagenze kushira Ronald Mayinja mwebale kuwa Ronald Mayinja second chance however much ne first chance mwali mwajimuwa naye second chance gye bagamba gye bali mu kwogerako second chance was because waliwo abakozesa Ronald Mayinja ensobi mwesonyiwa abantu bwokola ki political party kyo kikole kululwo dealinga nakyo don't count on people ate bwe bakuvaako notandika okubehavinga funny nalabye omwana nga alese t-shirt yani ya Muhoozi project mwe bavubuka mmwe mbere serious. This was a show. This was a show. It was not a Muhoozi project. It was a show for Ronald Mayinja. Muhoozi, we can support Muhoozi from another. We can support Muhoozi from another angle. If he decides and says we have stood for this, that is what we are supporting. But you cannot come on someone's show. We not take a t-shirt yoli because you are portraying another picture. When take the balloon in your yes, no. Taruana. And for me, this is what I'm trying to say. Let people learn to be independent. Yes, sir. Go quite a t-shirt you. Eyam hose. Jambali. Jango fuwe Ronald Mayinja. Fetuja kwa tutegede. But don't give Ronald Mayinja t-shirt. Ojimukwasa akola atya. Tojimuwa. Ontegede bulungi nnyo. Oba mulinde nga amaze show ojimuwe. Era ye bwana akola decision ejjambala jjambala. Ekintu kikolera wali nga now that is what I usually tell you, opportunism. Otegede. Opportunism. Okutandika okukozesa abantu for your own benefit okuyisaawo ebyammwe. Don't. So, I didn't like it. I have no problem with the Muhoozi project and all that. But I have a very big problem with the presentation. Don't brand things that are not brandable. This is a musical show. You are causing another chaos. To be part of the Muhoozi project, contact him. Mumuwe business ajja akole independently nga zekola project. Oba kuba yimbira oba kola ki because ne Ronald Mayinja naye yatandika okuyimba nga noonya kyakulya. He needs the money. Yep. He is not there to sing for a certain group and not to sing for another group. He is there to sing for everybody. So gwe totandika kuteekawo mbeerero owozesa nti ono waffe era nuupu kye yakola yensobi gye yakola yasooka nerowooza nti ekutte Ronald Mayinja bwe yagenda ne batabuka okitegedde ne bamukuba kumuzza wansi naye Mukama yeebazibwe is back on his feet. Kakati mwabali bagamba nti nno he can only make sense ng'ali eri. He made sense mu history wa Serena ndowooza gundi yakoma okugoba abantu babadde bajjula naye nga tebagobwa. High people yasooka okugoba abantu awo ku Serena ate seera kweno gundi yasooka waliwo gundi endala ya myaka ng'esatu emabega before COVID. Ffe twasooka okugoba abantu ku Serena awo nga bazze ku High People Music Awards. Ono yazzeemu okukikola. So yamenye record. Sina record za shares ebintu. Anti kakati bwoba tolina record. Nti mwe mwasooka. Ogwe munnamawulire. Si ffe twasooka nkugambe ffe twasembayo. Okugoba awo abantu. Badde mahimwe mwasooka. Si ffe twasooka. Kama wange ffe twasembayo okuva High People eya 2000 band what yalinooza yali 10th episode oba twagoba abantu kugundi. So as you are winding up, away from there, congratulations Ronald Mayinja. I congratulate him. Yes, But nalabyeko naba musupporting nze bonna nga tumaliriza nalabyeko olutalo wakati wa Jenkins Mukasa nange nalulabye ne Spice Dan Jenkins Mukasa hot like pepper rubalala nga mwana mwala Spice Dan amugambwa alinga entuumu ey'ebintu ebiringa awo n'ebisigadde ba Spice Dan bamanyira okugula amawulire kakati amanyi bwe bannamawulire mwefuula layisi
you work in a very stupid way. Nadala mu aba entertainment, you need to work upon yourself so much to get out of it. First of all, you don't stand your grounds. You are always compromised because apparently obuveera bwabasukkako. Era mulina n'abayimbi bemumanyi nti oyo agaba, oyo oli tagaba, ono ali bwati. Ate nga nammwe tetubanenya kuba nammwe muzuukuka ku makya nga mulina okunoonya rent, mulina okunoonya ebyokulya n'ebyokunywa. So ekyo kitegeerekeka, munoonya school fees w'abaana. Naye mulina okukifuula professional ekintu kyammwe. Otherwise kiyiika. Ontegedde. Kakati ba Spice Diana mu mwaboonoona okutuuka ku eyo level. Okuba nti Spice Diana ayagala kulaba buli ggulire eryogera nga limwogerako buki? Bulungi. Ontegedde. Ne bwakola ebyekiralu nga lina mwogerako bulungi. Ne bwakola ebitasaana nga bina mwogerako buki? Bulungi. Kyabulabe lwa nsonga emu nti bwana abayo ba critics aba criticizing the behavior nga Jenkins abali independent at a certain level ajja kufuna obuzibu nga kati bwafuna, because literally bwe nalabye Spice Diana ne byayogera ku Jenkins nga biri very personal, ontegedde, very personal. And Spice agamba nti Jenkins pulling erinnya lye down. No one pulls the other down. It is about reality. Kakati gwe amawulire gali bwe gati, gwe bwobanga kubanga amawulire gasomesa kwogera mazima, bit as it is. Ontegedde, bit as it is, but you have to just be, cause ate waliwo wegakulabulira nti teriyo story singa bulamu bwo. Ontegedde. So if you think the story is bigger than the story is going to cause problems, you let it go. You can let it go. So Jenkins ne Jenkins ngabo mumanyi, Jenkins musajja anoonyereza n'agwa ku bintu bingi. Jenkins amanyi ebintu biki? Ati akolera abantu. Engeri gy'akolera abantu alina ebintu bingi by'amanyi. Naye kakati nga tetunnaba kunenya Jenkins, tulina okusooka okutegeera mmwe ba artist abatayagala kuboogerako, temukola buvuyo. Ontegedde? Temukola buvuyo. Ontegedde? Ate temugula mawulire kwewandiikako bintu bikyamu. Ontegedde? Kati problem weva ekireeta amawulire omuntu okumwogerako is coming up with a wrong story. Ontegedde? Kakati ono munamawulire omulala balina okugamba nedda waliwo ekikyamu awo. Ontegedde? Because bo bagula amawulire ne beeyogerako ebintu ebikyamu naye nga birungi kubo. Ontegedde? Kakati omulala bwe gamutuukako ataalidde ye nga agamba nedda kino kyazze kitya, scientifically ng'akikuteerako ki? Bw'akiteeka ku mmeeza ng'abantu babuuka. Gwe nga naawe onyiiga, because bwe wadde ogula bannamawulire waguza baasi tewaguze Jenkins. Otegedde? Ye problem eri mu kugula bannamawulire n'okuwagala okwewandiikako ebintu ebyekiyaayiyayi. Ontegedde? Kati ba Spice Diana bamanyiire okuba nti babawaana buwaanyi, baboogerako birungi byereere, ne bakola ensobi mu society, they twist the news and fix it the other way round. Kubanga ffe tukyalina questions about her. Yes, we have questions. Nze personal I have, as a community expert, I have a question. Waliwo omwana eyatufaako mu ngeri eri very dramatic. Ontegedde? And the only answer we got from a woman who we think is a mother, who can feel like omuntu okwogera ebigambo ebirungi yayogera ebigambo byakubalaata. Naye omuntu ye taddanga. Someone died in a very stupid way. Ontegedde bulungi nnyo. So those questions zikomawo nti gwe bw'obanga oyagala okubeera right nga toyogerwako bibi, then n'ebibi tobikola kubanga waliwo abiraba ate ye gw'otaawadde ssente ajja okubyogera. Ontegedde bulungi? So it is not really about that. It should really come back to we should get back to sanity where everybody
should be respected. We respect you, Spice Diana. We have supported you all through. But ekituufu kakyogerweko n'ekikyamu kakyogerweko. Bw'oba toyagala kwogera amawulire geesonyiwe. Kubanga ojja kujja oyogere ekigambo. Omuntu ajje refuting with the scientific evidence. Ontegedde. Kakati ffe tetugenda kubeera awo nga twegendereza Spice Diana. Kubanga Spice Diana ajja kujja avuma abantu embuto, akole biki, akole beyayogedde. In fact, Jenkins beyayogedde ku Spice Diana tebimukakkanya. Naye Spice Diana beyayogedde ku Jenkins ate byebyakakkanyiza Spice Diana. Because by the mere fact that you claim to be higher than Jenkins and you are arguing with Jenkins, it is a clear sign that you are lying. Go limba. Because why are you arguing? If it is not true, leave it. Leave it. It is okay. You have a brand already. And if you are saying, because it is as clear as Spice Diana, make a statement. Make a statement about what you have been said, happened, whatever it is. Now if you have questions from your angle, tuina questions zenene ezirimu n'omuntu mulambe yabula. Ontegedde. My question is, gwe bobanga tasobola tuwa report ng'osobola kuwoza, osobola kweyagala bweyagazi yali ku show ya Calvin. Nayogera ebigambo nga ndaba byakusaagirira nnyo ne ngamba, look at this young lady eyandibadde, because bulijjo obuzibu bwonna ku linnya lyo oteekeddwa okubujja ne conclude. Yinza okuba nga teri conclusive, but you must come out with a very humble way of answering such scenarios, because zibaamu abantu abawummudde. Oli afudde, alina abazadde, alina abagirlfriend, alina mikwano gye, alina biki, afiiridde mu bintu byo. You must give an answer eri clean, eri respectful to both sides. Kyokka kati gwe nojja n'ozala wabuzalayi. Kakati same story is happening today ku Jenkins. Jenkins bw'obanga olowooza nti yakwogeddeko ebigambo bikyamu, nga yakwogeddeko ebigambo bifu, gwe jangu oyogere ebituufu. Tomuvuma, because bw'omuvuma confirming nti yakwogeddeko bituufu. Kyenkugamba ekiri nti Spice Diana byayogedde ku Jenkins biraga nti bye byamukakkanyiza. Okukakkana kwe tekuli ku ye kya claiming anti Jenkins amukakkanya, because we didn't know. Ontegedde. Naye kakati ate tutegedde. Ayinzo bino byayogedde bimukakkanya, setagaze kona kusobola kumanya Jenkins byayogedde. Ne but kindaga bulazi wano. Omuntu yenna alaba omukyala eyandibadde obuvunaanyizibwa nga kakkanyiziddwa olw'ebigambo obugambo ku leve eyo, nga kakkanyiziddwa akosezza obusungu bungi, ayogedde ebigambo binene nnyo, ayogedde ebigambo bingi nnyo, ate celebrity gwe atalina budde. Ogamba tolina budde bwa Jenkins, ate otudde mu mmotoka omaze essaawa nnamba oyogera ku Jenkins. Kati oba tolina budde okakasa. Ontegedde. Ate nageza okulaba Jenkins byaddamu byabadde bigambo nga 3. N'agamba nti nze siina munnaye, tulina ebyokukola biki bingi. Byonna byakolebwako byakolebwako. So the idea is very simple, mukyala Spice Diana. As you are winding up, ne team yo, find a way to fix these problems. Oyinza obutasobola kugula buli omu, kuba nalabye ayagala kugula Jenkins. Yamugambye njagala kuwayo ku ssente, yamugamba yagala muwayo rent wa mitwalo 2. Moya kamotoka. Jenkins yevuga. Uno yagaye mu Jenkins atambula ku boda aina yakamotoka. Anti ali busy abaira mu bwangu. Yakamotoka ke kawumula yagala. Nedda. Anti bye bibaleetera obuzibu. Ebyo bibaleetera obuzibu. Kubanga balina abasiraamu mugayita mazambi. Balina amazambi mangi. Kati ate bagakuumidde ebbanga nga bagakweka muki? Bagakweka mawulire. Bafuna munnamawulire. Kati kyebeerabira nti bannamawulire bangi. Okyegedde. Kati waliwo abatali ready kulya nga balina mata. Nze ndowooza Jenkins yamusonyiye n'omusonyiwa. So the best idea is very simple. Let her learn to become, kubanga alina history yalwana wano. Twali tukyalina gundi eye Kampala bagiyitaani
egundi Jennifer Musiji yaleta festival naye kubara abasirikale bubinya ku National Theatre kwegama, and that's the whole idea. Nti aina history ali violent, so let her not be violent. Abere calm when these things happen. Ategere nti yajja amazina g'enkima alina okkiza emikira gimukoleki gimukooneko, aberenga gundi. Era ge magezi genda badde mpampuuga nti mpuuga yagenda n'ayingira amazina g'enkima, yavamu eri mu badiplomats abagundi aba DP befuddisa abadiplomats abakola ebintu byabwe mu ngeri eri gundi, simanyi bateesa ne Museveni n'ajja eno mu Nuupu. Eno bantandaalo bakuteeka ku ntandaalo ne bakwokya, kati bamutadde ku ntandaalo awunze. Ekyegedde he left the softer land yava eri mugundi n'ajja eno kubanga baagala ebyenfuna, bagenda kulaba nga DP tekyasobola kukola ki, DP yali tekyasobola bayisaawo kubeera ba MP olw'omululu gw'okubeera nti baagala okubeera ba MP. Bonna ne basala eddiiro ne bajjawa mu people power nebawa vibe ne bayitawo. Kati bamaze okuyitawo baagala okukola ebintu bya diplomasi, eno tebikola, eno bantandaalo. Bali mazina ga nkima emikira bagibayitako giti bayita tojja kumpisa mukira ku kiremu. Kyekyo kakati ye problem gye balina. So buli lwoyagala ebintu gundi egamba gundi waliwo oluyimba lwe twayimba ng'edda bintu yensibuko y'ebibi ebingi so nga tewajja nabyo ate era kuno kwe tubireka. Kakati bantu bangi baagala ebintu, naye mu kwagala ebintu bino bye bijjirako nti bw'oyagala nnyo ebintu ogwa mu ntata. Wava gwe Mwami Mpuuga, wava mu DP kubanga wali oyagala okusigala ng'oli relevant, oyagala okusigala mu parliament nga MP kubanga eri olaba vibe tekyaliyo. Bwadde eno ebintu babirina, abaana ba people power ebintu babirina, naye bw'okola ensobi bakuteeka ku ntandaalo. Ekyegedde kati wayingira amazina g'enkima oteekeddwa okukiza emikira gikooneko. Sennyonyi bw'ayitawo n'ogugwe n'agukoonako, n'ayitawo n'ogugwe n'agukoonako. Ngamba siibula guma akati same thing. Spice Diana mukwano, bw'oba ng'oyagala okubeera n'emirembe, beera ne bannamawulire b'osasula, beera nabo mu mirembe, ontegedde. Naye bw'otawadde ssente tobasuubira kukola gwe byokola ki, oba si kyo weesonyiwa okukola ensobi, okole ebintu byo mu butuufu bwabyo, so that oli bw'akwogerako ekigambo tokitwala personal, tekikunyiiza nnyo kubanga nze ekintu ekituufu tekisobola kunyiiza bwe kiba nga kituufu. Naye kati oli takukakkanyiza bw'aba agambyeko byagambye, make a statement. Olina bannamawulire bo olina biki, make a statement eri official, eri proper, oba si kyo kugamba make a statement very very clear, ogiteeke mawulire nti bannange this is what I'm saying about what Jenkins said about me. Awo ojja kusigala n'ekitiibwa kyo, naye bw'otandika okugamba mbu akukakkanya ate gwe wenyini okwata essimu yo ne wekkakkanyiza mu mmotoka n'oyogera ku Jenkins okumala essaawa nnamba kumu ababiri kuliko aline atalina byakkola. Mwami Obote gwe mbadde naye mukwano gwange agenda maaso okubanga alumaalumamu ku nsonga mu buufu obumu oba obulala. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Okay, nga asiibye omumanyi.